yatambuzaako ebintu by'obwenzi abitandika yafaanana asika essambo bw'ataweerwa musajja muzeeyi wakazi ntuuse ugamba otya kapu ndyawo yebale ogamba otya katungulu mwebale emirimu tuwatanya mwebale kulalula ulema ani yamulaludde ogwe ate wayimba olimba emundu bwazza kugombola omusajja yaziza kugombola kati omukazi yagenze ne bakoze ekisinga obulungi ekyaki bwe mutategeragana mweta kyekisinga obulungi bwe tumwe muteeta kwe kuva okwetta gwe tula abantu baga nti bafiiridde munju abantu ekintu kye bakoze mwetaaga bayozaayoza nga tulina bayozaayoza bantu bakoowa noga nti biganye nga beereka kyali kituuseeko naye owa yadda aluwa shalwa naye nga kyali kintuuseeko kuba sinza agamba nti yadda muyina kazi bwe kapototamwatamwa ate owange teyafumbirwa bwafumbirwa aba agenze nsimanyi basonyiwa mukazi yagenda n'atafumbirwa n'omuzza mwe bwafumbirwa olwo munyigaganyeemu naye teri muntu agenda n'afumbirwa naye yadda n'akusaba okwanjula okyaganye nja kukola tukyateekateeka onoosooka kukaddiwa kumera bigundi ate kukolaki manyi toyinza nomera ekiwalaata awo abekiwalaata tebabanjula goliaga nti owekiwalaata mbutulo tebabanjula ssebo ne bekibamu ekiri mwana yakakoze nti ebikoleka ebyo noloza kiki kyogamba embeera z'abayimbi muli bazibu sayidi ki mbuuza ey'abaami ey'abakyala ey'abaami eyanobye ye mulimi naye muyimbi kati omanye aliwo omuzibu mpuli omusango kyokka mu butuufu mpuli omusango mugusalidde nnyo Kenzo ne bagamba atamusuza ani agusalidde Kenzo abantu nze mbeera ku social media okwo n'olaba message naye nze sirina gwe nsalya musango naki abantu basala emisango nga nze bwe bagunsalira ye weggwe wakabivaamu gwe ebbanga yosidde biba biti ebintu ebyo bansalira omusango muganda wange mbu gwakusinga nze mukyamu simanya nze mwenzi simanya bikina kwatakaana lolololo abantu ekibadde mu ddiiro n'ekisenge kyabwe ne bakiggala bulungi ebintu ebawudde naye kirungi n'osirika n'olaba ensi bo ne beeyanula bulungi nnyo nga beeyanise ne bamala ne bezzaayo mu bisenge byabwe obudde ne bukya ne bagamba ibambi akasajja twali tufanako ki nze sirina abantu baawukana okujja nga ensonga zaabwe nali nzituddemu ba ne tuzibeeramu naye ze abantu kasa baawukana mbayozaayoza buyozaayoza nemanya tebattiŋŋanye buli omu akutte ekkuba eddala naye nze ate njagala nnyo abaawukanye ne bafuuka n'abamikwano ne muteewalana nemufuuka friends awo muyambayamba kubanga n'abantu bujja babeera mikwano gye bonna tebabeera bakazi bo sigandi wundi okuba mukwano gwo aba mukazi bantu beanugwa bantu mikwano gya nga kyaliwo kati nawe fuuka ate gwe bakyali nnyo n'okusinga kubanga gwe ate muba mwetegeera twebaako oluganda bayire muba bakyali nnyo mu kituufu sinakyali kumpi twebaako oluganda kwanzi kati oli omuyaye ekyali wange nnyo okamala okamazi yewe mukolayo kakolabo kyali wange wakuba koko yakagana yaga asewonedde tujja kumutambulira makate bantu ne boogera kazi bwabadde best man n'ogenda nenyiiga ate nze sama nanyiiga ne ngamba kazibo wange ate nawe era bonooba owasa ate naze best nedda sebo shia ngani gwe mbuwabeera eri neeno mwola otabaganya ki oyongera kunyweza mwawukadde eddala naye ebintu by'obufumbo ebyo biraba bizibu nnyo bayira ate mu nsi ekintu kyemmanyi ekitayunga omukwano teguyunga Ravu nga yasaze bwe kasa gumenyeka bwappa mpozi ngera gubadde gunuuseemu bunuusi katono oguyunga guba gunuuseemu naye omukwano gwe baga nti gwamenyekamu
omukwano teguyunga ne omukwano ogumenyekamu ate n'osigala ng'omuntu ono mwekyayi naye ng'owulira okyamwagala kiba kiki ekyo oguba gwamenyeka oba guba gwanuuka oli aba yagumenyamu naye nga gumanyi nti no gukyasobola okuyunga kalooza Kenzo ayinza okubaamu ne idea nti gukyasobola okuyunga kano akageri ke bakyadde ng'ate Novemba kwanjula anti ze simanyi Oke tuyinza okukyankana abantu bonna abedda babiri munyegaganamu omuntu asobola okuddako ewaba we wabulaza oba biki naye omuntu n'ava ewo Katongole n'afumbirwa aba n'ava nga Lema yafunye obufumbo obupya ate n'oga nti akomawo tobeera musajja mu basajja waako ekizibu kubanga kati nga mubba wa gundi yaddayo wa babiri aliko kizibu ki kani ne kusaasi mukazi wa babiri yali yafumbirwa yali yewa yaliyo omukazi naye omusajja yiye tukkirizibwa ofumbirwa anti ffe abasajja kiinaamu nnyo sitaani tekikola mawulire nanyumyanga naawe sigalabyewoawo abasajja osobola kubanga omukazi asobola nti Katongole olina abakazi baaba n'aguma n'akwagala n'omwagala n'omuwasa n'amanya agenze wakusatu ate n'akwagala nnyo teri omusajja agamba nti omukazi oyo mufumbo naye nange ngenda muwase wange ajja kubangayo lwa mukaaga ekyo okitegedde tekibangayo nti mbase omukazi ajjengayo lwa mukaaga lwokamala kati ali mumaka geeri anti namuwasa mufumbo naye gwe omukazi akimanya bulungi nti olina omukyala era wano ojjawo lumu kitegeeza ate n'akwagala nnyo ate n'atakuteeka nako era obwo obuyinza ndowooza butuweebwa ssemateeka w'eggulu naye kazibakapo mutuufu nkuleetedde mu kaseera akatuufu omanye ebintu nabo singa baali baagala okutukola bwe bati singa be batutwala ewaabwe ne bagamba mwami Katonga bagenda muwasa okuva mu ssaza eryebbaale yagenda okiikirira kaakati yafumbiddwa Kyaggwe ewa babirye kakati awo n'omukazi asoga munene ogyobeerawo ngenze mu maka gana ag'ekisoga naye betubanga ffe tukyabaleeta mubutuufu naye mubutuufu naye omusajja yali alowooza nolowooza babiri yali kuki walowoozeeka wanolowooza ebya babiri ebyo ng'ogyeko ebya Kenzo kati ate aba omusajja oyo yazeeyo omukazi w'omukadde ate bagenda obufumbo bwabwe bwanywedde ne bukamala omuntu ayeekoonye nno nga bw'anywera musajja atagadde n'amala gagenda mu mikolo bw'atyo kapo n'emikolo anti neyeekanga emikolo naye ogimanyi kasi lwe nze nga nti emikolo nze nga mpanya ekitiibwa emikolo egyo omanyi ekitegeeza gwe omusajja oyo nga yali ku mukolo wali ogwa babiri abamu abasajja ate n'amala n'akomawo eno seba ate n'akyala bannanga ate abasajja basinga ndowooza ebitundu nga 9 ku 10 emikolo bagibakaka kituufu ate bajagadde omukazi akuteeka ku pressure nogamba okutereeza wakano kasanyi gagenda nyanjule ng'omugamba kola budget byetaagisaki ng'akuli bubi nga tokyalina mirembe naye ne Lema yagumusabanga omukolo nyanjula kati abagukola tegwali badde mukake niyo nabadde musajja nagamba sijja kukola mukolo mukake lwe ndituusa ndigukola naye nze nange si akola mukolo mukake nakigaana sikola mukolo mukake yagusanga gugugwiza gwali mutuufu nga weeyagalira nakyagala niyo omukolo omukake bwebakakako tokyasobola okunywa otuzze naye gwe tolukolangako naye wakyalakokko ekukyala nakyala juzi jo lyabalamu yakomawo naye wakola akantu yakomawo n'okyala nolaga obugumu niyo go kwanjula kugaana nagukola kwanjula sente tezinabaawo tusonde bakusonderera oyinawo okusonda okuva ku 0 nako si kulungi wekapo obuwawo miliyoni 10 naawe yongerako 10 nga muziteeka mu banka nawandiikako nti omukolo obeera ziyina naye obukadde wali ekisonde 15 shaluwa nekiggwa tujja genda budde bukyali naye wali wasuubiza waba wadde eti tewabawona babakula banno saasuubiza naye nga nja kgenda
ate n'okwetegereza nga oli ne mukyala wo nga mwetegereze eŋŋana teguliiko budde nti bwayitako buli kimu kibaako time yakyo naye lwaki tiwawasa muyimbi mukyala wo talikase muyimbi sawasaani mukyala wo muyimbi lwaki tewawasa muyimbi ng'omuyimbi gwempasaati mutekewo kubanga muba mutambula n'embivu ng'omanyi okubeera ne mukazi wo nga mufaanaganya emikwano gitya anti munamba abayimbi olw'emikwano gyammwe gyegimu ekintu ekyo si kituufu nze nga nabeerawo aluwa anti era yagenda ate katuyamba ansayuwerulula naye nakyabeerawo akabanga nga mikwano gye bagundi abo kewali oyagala akabanga mwakawandiika omukazi tugamba balubeerera kati ate wolaba waali naawe wooli kati ate buli omu alina emirembe naye waali we watuufu kubanga naye oli ali bibye noona ali bibye buli omu aba n'emirimu gye nga temufaanaganya mikwano okufaananya emikwano kino kirinamu nakyo kirina obulabe bunene wakati waggwa lugambo yatambudde eno nti mubeera lubi ebimu ati nawuliranga nnyo ebigambo bingi bakuwaayiriza musajja wattu buli sawa kino omukazi n'abeera ku bunke neŋŋamba n'ekiki byebyo byose nenkuleeta kazibe banna kati singa nakumanyirawo nga sinaba nagenda ate n'omukyala bannaffe abo abakyala tubaagala nnyo naye no n'omukyala mukuyita mutya mu luzungu ali popular ali celebrity gwe bamanyi ali known olaba kireeta musajja malala ate nga ebisa bisinga omusajja amalala ayinza ogakontrolinga aba n'okumanya okusinga ku kw'omukyala sivuma naye nga ndowooza kirina mu bitabo byonna ebitukuvu naye olaba n'omusajja kumuleetamu amalala bw'ateegendereza naye ate omukyala musaasire kituufu mukyala ng'amanyiddwa alina ssente asoofumba ddala amala gagolola essaati esaati egolokeka akwate paasi agigolole ng'alina erinnya amala gooze enjala zikutuke olaba omuyayi yagambye mu simu nga tazikwata ezize yakitadde mu bbaluwa simuwayiriza nakirabye naye wakirabye nakyenga essimu naye zazikwata ng'azikuba emirundi nga musanvu naye zazikwata naye ng'ate ye ono bwakuba n'otakwata ate omusango gw'oba ofunye omumanyi gwe kyekitegeeza essimu emirundi tokwata simu otya gwe wasibye okuba tebaako ne batakuwa na nsonga nze nabirabye mu bbaluwa nensekanosikani nga abantu bali ku nze naye era emyaka gy'oyo atabadde takwata simu bw'ogiraba ogisaasira olumu naye nga kiba ki lwaki omuntu kati omuwala oyo emyaka egyo omanyi omuntu omulala yena ayinza okunenya n'agamba nga takwata ati naye n'oyo ali eyo oyo awakana omuwa bwerinnya lyaleema n'omuwa n'emyaka gye n'omusanga nolaba eyeeyisa buli muntu alina obuze bwe bw'abantu balina obuze tewali muntu bayiza atalina buzibu buli omu alina obuzibu buli omu alina obunafu bw'alina mu ye kati ne Rema naye obunafu bwabulina butakwata mayinza okuba takwata ku simu naye manye ekirumanga essimu ogikubanga olitakwata naye n'ogiddamu ng'eri bize nga alina gwayogera naye ate n'atakukubira kitegeeza aba yagirabye bulungi aba nayo wano bayinza okuyomba ng'ate aba tayogera ate notamanya n'okuba n'atakwata naye nga babikola nze katongole akazindaalo kyakayina togikwata anti abasajja basinga ndowooza bali ebitundu nga 8 ku 100 akazindaalo ke wakati bakalina microphone kazindaalo baakabajjako dda ate tekafunika muyinza okukalwanira ne bakumenya n'omukono nga tokyayogera okufuna omuzindaalo ewaka abantu bonna ekibalwanya microphone omwami n'omukyala kyosanga eyo eŋŋumi evuga babalwanya kazindaalo ddoboozi lyawaka nze nno okwogera lwabati buli omu abakikwese mu mutima bw'oyogera ki era omusajja bw'ata akazindaalo omanya nti ogenda kujogebwa nnyo nti tewakyali kulwana ewaka biwedde naye si kyekisinga microphone ngisudde wali tebamenya ngalo zaabwe naye microphone bw'ogisula n'ogiwa oli naga kati gwe microphone mu maka gwe n'ofuuka ebigundi
Ebiki. Base beams. Obaka stand. Obaka stand. Wenebeera. Siki amakati gabeerawo. Ebisera basinga bobogaagala. Gabeera gati. Oyi najita. Nokola ebirala. Naye koga gwe uwa ni microphone. Mbadde charge nyweze. Kakati oyi agiina kati. Ensira mwe mazema. Ensira mwe ina kyembadde. Ha microphone bannange. Bannafa bazirwanira. Okugikwata kubukwazi. N'abantu abawangadde mu bufumbo abasinga obungi abali mu sector zaffe zino eza entertainment. Abawangadde bakazi baabwe tebali mu kintu kino kyekimu. Ate nabeera bawa amagezi bakubirize kuba kati gwe wabikibeeramu. Omuntu yenna kobe musajja naye nga bw'olyawo nti Katongole wayita wali bakuba enduulu. Banne mulekerawo okudda eka n'enduulu ezo erinnya eryo likome ku geeti. Gonondayo noloza nabo bagenda kwaniriza nga stage ate mu kyalo banaye ng'ogenda mu ate kati yaba takulaba nga ebyo tabiraba era akulaba ng'omulala tunda ebikajjo ku kkubo ye bw'alaba bbaawo kakati obuddeeri mbweyagala bakuwenye ekitiibwa ntuuka mbweyagala mukyala wakulaba gambe n'abaana era abasinga ekyo kyeki buba bufudde. Nammwe abayimbi abakyala abayimbi bamupiira abaddusi bannakatemba olw'okubanga oyina mwami wo olw'obwagga oyina erinnya era oyo Leema kannyinaffe tunkabuulira gy'ogenze kannyinaffe kato kakyali kaana naye gy'ogenze tamanyi byanduulu zammwe ndowooza kenza ate ye abadde abimanyiiko oli agenda kutwalanga mukyala weeka. Noina statement gy'oyogedde nti bwe mubeera mu sekita y'emu olugambo luba luyitira. Ati mu mikwano gyegimu. Mikwano gyegimu. So kitegeeza baba batawo bamanyi. Ayiseewo akoze ekyalina ani akoze eki. Kati ono gy'alaze sekita zaawukana era olugambo lujja kuba lutono naye kyalina okumanya nga ye omukyala. Obwaleema bukoma ku geeti ng'ayingira. Oli alabira ddala mukyala era bwaba waliyo emikolo eri ewaabwe bamuwe si musiraamu giba gya ku Sande bamuweereza lwa mukaaga akole emirimu ne balamu baaba ate owakana ki ate bagamba tome baganda bo be boogera bano bayina abaabwe ndooza abakyala bo tubaweereze lwa mukaaga babeere eri bateeketekati nga gogamba owwo tajja kujja yagenze tebaga nti weeraga era bagamba weeraga kati alina okujja mu balala kyaka ekintu kyakaze ensi kana akawala nako kagumu nekyo kyagikanze bamanyi abaawukanya ekiro kyale naye ate ne kana akawala nako akawala kagashumba nako baŋŋambi kaafukawe yawukanye nebba waako kafumbirwako tekafumbirwako babadde mbya sigati kabeera wa taata waako kaddukayo kaali kaddukayo kati kabeera ne maama waako ne juzi kashumba yavaayo n'agamba ndiye kawala ke yakavaako kati maama waako yakoonoona yagunjwako kyagunjwa paka kumyaka n'agunjwa n'akakolera buli kimu kyonna ekirungi kati maama waako yatandisa koono n'akkawa abasajja kati abasajja bakasuulawo ate era abakyalo balaba omuntu agenda n'akuleka n'otoba n'omwana n'akula omanyi abaana baagala nnyo bannyaabwe ate nga kyekituufu naye ye nayagala amuteeke mu bulamu obugonvugonvu obwo tebwonoonye baana myeya nze sikkiriza mwana wange kubeera na maama watubeerawo mwana wange akula kyayi wange maje okyali mu nfuga ya analogo maje twayingira nze okusobola okubeera bwenti gaali maje tata yaddange yakololanga poliisi omumanyi yaliyo SSP poliisi ng'akulira Eastern Region mugenzi Kakooza omumanyi gwe bulijjo oli munene oti muzeeyi yali muzibu nnyo era ffe baganda bange bonna kwe bali okuTV bajiraba mateeka balina n'ojiraba ffe twabanga ne taata naye nga muzeeyi nga bw'akomawo awaka buli kintu kikyukamu musooka ne mugenda mu mwanyi ne musooka ne mbeera eyo muzeeyi azze oli musooka muvaayo nga mugamba nteredde banfaanana bulungi oba nyina omusago gwe nasizza ze taata wange eddiriisa ngagakunaba yasambanga ku kidomola na bbaafu tayogera nomanya kati nno kunaaba ate bw'akomawo mwene sabaga mutegulewo ekintu kitamwe takyekoonako muzeeyi n'afulumya eggaali ate n'abayita ku bisi n'agenda mu nte n'atandika zikubako mwanywedde mmwe gyoli zinaamwana okulasa fe muzeeyi akeera ku makya mumanyi alina okugenda ku kkanisa okusaba n'afulumya eggaali ye n'agiteekaawo
yena agenda nakola ebibyo mu ddakiika 3 adde nga tewali agyozezza muli awo mufuguma ate atalina gwe yalagidde tewali gwe yalagidde eggaali erina okwozebwa ye yagitadde mumwesootinge mulabe tukudde naye ennaku zino abaana ayi omoroka olekaawo oba toboggodde nti moze kumawulire gakunyumidde gali makati najja limoti ne bagenda mu kazannyo ng'otudde awo ng'okutte kisoboka abaana b'ennaku zino bayita n'ogamba naye banna nedda naye kati emirembe gukyuseemu abantu ennaku ze babeera ne tv nyingi abaana baweyaabwe noteeka eyo mu kisenge nolabyoyagala naye oluusi oba ogamba kantuleko wano mu ddiiro njira ndaba ku mawulire naye mateeka gaba gayingira mu makkati olaba nze kati ewange beetaaga magye ewange abaana tebalaba tv ya mu ddiiro balina eyaabwe no totawaana baneene mbasanga ate nga nabaterawo eyammwe tebamanyira bwegendako ogenda basobola ate oyina bakuza bulungi kati omutabani wange azanya omupiira mubi nnyo muzibu nnyo namugamba njagala osaamu omupiira olina okubeera nga Thierry Henry wa Arsenal nakaleeta juzi twagenda ebusiika gye twali kakuba abasajja kaali kabasi magye kana kaguze muzeeyi ekyaŋŋamba kyenkola kyenjagala osegeera kyobulaba amagye nagezaako ogakonyaganya ne gali amagye amagye ga tegajja kubeera wano buli omu abeere n'amagye ge gaakali genagamba waddamu noweeza omukazi walabyeyo okwanjula embaga nze ninza ebyo nteeka n'okundeka tonteeka na bintu ebyo nze obulamu bwange bwendimu bulala nnyo ate no kale abantu abwa bateeka bibiina bya fida biwolereza abakazi ntaba budde bw'okubeteekawo ekibiina ekiwolereza abasajja kwatuuka naye weekiri ekibiina ky'abasajja nga bagendawo ne bakaaba abasajja babamonyaabonyisa babakuba anti bulala akatinoabasajja binene biri bikaaba gwomanyi tuyinza okubeera no kazibu ekapunga naye Shawulu wakukuba empi naye golooza oyinza kyogera omukazi asobola obutakukuba luyi asobola okukuba oluyi lwennyini n'okaaba n'otulawo ku kitanda wansi nno era okaaba asobola kubanga oba ogenda mutta kyemba nandi mukoze ekisembayo ate yaba akikoze kati obujongo ojjayo jambi akuba empyapyapya n'agamba ovaawa ova mu bwenzi pyapyapya n'otunula ng'osobola omutta ate nagamba gamire ate gamire ogamba banna ekiki nazze gwaki ate nno omuntu nga nakubuza otwo muntu osobola okudanga okooye abakazi abadde batuyiga nnyo nodanga okooye ova mubivubi ebivulu bina akayingiro buli natakuvumako naye kinakontrola bukoa nosula ngotula notandika okweyazaamu bwe mbadde enzira nkyami bukyami ku supermarket nengula ebintu ng'akontodde bukontozi kyokka kubantu batya alina obanga olina gy'ova oyinza ogamba yabadde ne kakamera yaddandaba waliwo akubye essimu ewaka era abantu asinga batitizi beewaabira n'agamba kati nno goyinza oba ng'onyize waliwo embadde mu ndeera neyemalayo tunywedde mu bunywi kale era mukwalo waffe buliriyani buzze kaliriyani ke kangulidde omwekimanyi bulungi mukaalu gwago neweetetekula ngakontodde bukontozi kazibekapo ebintu ng'obikinamu experience ate netakubuuza nti bamugambye nze buliwo babaawo omuntu wange oyani netulabye nnyo era newunya abantu baga nti basomesa obufumbo buliwa bufumbo buliko formula obufumbo buli omu yamanya bwakwata ebintu bye ne bikwatiro ne biwangaala ate era negwe biremye tebuba bunafu ate era afunayo gwakwasa ate ne bagendaoza katonda yaba ategese ti gwe ojja kuwasa ono bireme owasa oli oba gwe tolifumbi ate nabo bennyini abakyala bati basoose n'obwo nze kati Segawo omanye ekintu kyeyaŋŋamba John Segawo
namubuuza ne mugana esiga lwaki towasa nama katongole nze emirembe gye nnina wa siina baana nti wayina siina wange nti oyinawo sirya sebaka nti omwana gyali tanfumbira mmere ne nti afumba nakagweno gwemanjagadde simufuna nomufuna ate no negwofunye kwolwo bifaanagana biri ebyabo naganze ndeka kande nalabako era ye bulamu bwe yagamba ayagala bwati yali mubaka Namboozo yayogera ekigambo juzi neti yali kumbaga nga ndi ku TV okwo nali ku social media nga nyina yaka posting nagamba omusajja nti ze ku mukolo gwo naye abasiraamu munansonyiwa nti embizi okugigema okufukula bagiteeka ekyuma mu nnyindo nti naawe olabye ekyuma kye bakutadde wano ku lugalo bakugaana kufukula buli ekyo kivuga bateeka mu kyuma go ge mazima naye ate muna ennaku zino ebintu byazibwa oli agiteekako ali waka wayingira emmotoka ng'agijjamu ateeka wali agizaamu era ayingira nju gola butasiwuka nga mpya munegwe omanyi okukuuma waliwo omusajja omu gwe sijja kwogera ku leediyo yakola ati era naye nga bw'akola bw'atuuka ku mulimu ng'agijjako nebeera mpya ebbanga lyonna balaba mpya musajja akuuma empeta banna ati tuba tuli awo lumu mukazi we n'ajja ku mulimu nga tamanyi bino ebya surprise yagirese mu mmotoka ng'eri mu mmotoka wansi ate nga mukazi apaakinze wansi kati ng'ate alina okukkirira ajja alaba ani azza omulamu kyokka teriiko ku ngalo ng'omanye ekyali awo bagitaddewa ekyamuyamba kyali eki yamanya ekizibu kye najja nga akutte mu nsawo bw'ati bannange oze kundabako kanzije twogere nina byenzija mu mmotoka kanzije awo n'agenda mu mmotoka ziru bebi kiki oli otya olwo nno n'alyoka aleeta amagalo naye ng'olwedde nze aŋŋambye eri waggulu nsabira naye nfudde naye eringiza wansi olabe bwe nkiyitamu kiringangaza abakazi ekigambo ekigambo kyeboogera mu kwanjulwa kwaffe bakwanjulayo ekigambo kyebaga nti ono gwe nnonze mu bangi bw'otayongerako kabanyi oga ono gwe nnonze n'otanjatulira bali boobadde yono omwami wange gwe nnonze mu bangi ate nababiri tebabayita bangi era baba batono muntu aba agamba nga 10 ndowooza kuloze mu asatu ate oyinza ogamba 5 nti kati nga basatu bonna yabalaba kati nga bwe tuli wano ngoga nti abantu bangi negamba bugambi ono gwe nnonze nze ndaba nnonze kimala ne mu bangi tegeeza alabye bangi bonna munkuyanja mwakujje nagamba ekyo nakyo kiruma ndaba nga okwatulira kyetaaga ne bakikyusaamu gamba ono gwe nnonze kimala mu bangi naye ayinza okyogera mu bangi nga bwakwanjulirawo ng'akyali mbeerera era alina kukoma ku kiri ekimpi naye bw'aba nga takyali alina kuteekako bangi kubanga aba alabye ebizibu bingi okitegeera so ng'atomedde kuzza agenza awummuleka era olaba Rema atugamba agenze kuwummulira eyo ani asobola okyembiraba ku Facebook bagambye agenze naye tannayogera ye naye bagamba agenze wummula naayogera ng'ayinza okwetolola omwaka nga tannayogera nga talitudde kigambo ekimu basirika abo mukazi akola decision eki n'asirika neno nenaku zino omukazi agenda nga tebaleese poliisi na kooti naye nno omutikkira engule yabadde muzira naye bino omusajja byeyagambye mbw ate yatereka ebintu byekitegeeza kyekyo nalowoozeza nti anoonya security atereka ebintu bye ebyapa bye nenismailirayi mbize emmotoka akyali bweru yakebedde mu nju mbwebiri mwebiri ate yadagenda bimuweereza ku ssimu anakebera bulijjo bwe baterekera omanyi bw'aba yatumye muganda nakeberayo nga tebiriiyo nyumba nnene olwakasenga akasibe mugamba kebera mu kimu ayinza okuba nga yali amweyabiza kebera mu kimuli ojjawo ekisumuluzo ogula ebintu byoweebi
nga yamugamba olikebera mu kimuli bw'olijja ojjawo ekisumuluzo wali ebintu byo byonna ebyapa by'osimala bikererewo yenna nzisaagala kumanya kati yadde abimuteerewa wabyo aba agende nabyo bintu kenza asobole obinona eri gw'obinona ewa eri nange mba mbonaabona mbungende ebyapa bife n'obulamu bugende naye ebyapa obinona baaba wa obinonayo gyaba akugambye baba lyawo nga gwe okuba eŋŋombe ku geeti mnonye ebyapa bya pipi lwali abagenyi ani katongole alaze waani naye gwe ebyapa obyo obifuna ogenda n'obikime wasya luwanga ali waabwe kale watali waabwe ewa musajja omulala katugeze essaawa eno kenzo nga omukyala Rwema ali wani ono ani omusajja dokita ali mu maka kati naye Rwema amugamba ebyapa byo kakeesa akalimu ebyapa byo nekikali wano naye siina gwenkawo okujjako ogwako ekimira yakatwala akazza sijja kukaza batuyagala biveeko nga nkaleka olaba tulekayo baana omwana n'ekyapa embu bwogenda n'obikima ovaako ki obugagga bwo badde kunze bateme mbu mbayingiridde ani agenda ottema omubbi nze nnonyi ebyapa byange oto mufu abyogera bakusaba bagamba naye musajja naye takutte ekyamututte mu maka g'abandi temunzita mbadde njagala byapa byange obinona yabireeta tabizza omukazi yaŋŋambye mbikime taba kyakujulira yadda waligamba nagamba tonondoola ng'olwo yeekyusizza amangu ago okunondoola kwe kukubiza kazibu oli mugezi togenda afazaali omukazi akutwalako ettaka atwale kazibu ebyapa byokoleredde ebyo nze mbikima obikimawa ewa omusajja wejja nenga tewagamba towaaba naye siwaabako gamba waaba kooti emuwalirize emonze ate neesitula ense mba baliawo nga nze wuuyo ebintu bya famire bizibu nnyo gwe ebyapa byo biterekako kyaluva bikuterekera ebyani biri mu nju mukazi we abikuterekera amanyi we biri ekirungi wensula wasula anaakeberakebera naye mbugwe gwobiteekawa biri mu nju ewa mwenyini mwetusula kazi we tuyinza nobisulako ebintu bya relationship bizibu nnyo naye otegedde abantu balekerawo ga nti ngenze kukwata mukwano tebagugatta teguyunga ogwo gwogatta guba gwanuuse bunuusi naye kasago kutukamu bwakapa tubaleke tubaagalize byerere kenzo omugambe ey'ekigambo naye nakimugambidde akenzo mukwano gwange nno oyo yonna gyali atulaba naye amanye bumanya nti abaganda bagamba nti akunoba n'atakufaako kituufu osigala omuwuliza kirungi balina n'omwana ate bo ne boogenda ku bakadde baffe abakyala be basookako si be balina buli omu ku kenzo ne Remba buli omu akyalabwa abantu bangi nnyo ate buli omu akyasobola okufuna omuntu gwe yeetaaze be baba balemaganiddwa buli omu ajja kufuna omulala tewali mutawaana kyetutayagala kuwulira mbirigo baabo ate Remba kikiwanigana wakenzo y'omugambi Remba kyemugabo tatwala bwa serebu wa musajja atamanyi byabaserebu agende nga amanyi agenze oli ayagadde Remba tayagala bino byayimba tawasizza siddi awasizza namakula Rehema so si Remba omuyimbi namakula Rehema so si Remba olina kukola byabakyala ababulijjo bakola oli omwami agaa nti nze maidi tankamulya butunda
nyumirwa nnyo butunda bwa mukyala wange ng'ozanza ate nze simalehema sikamula butunda sifumba awo kiba kiganye naye kyemukubiza butagenda na bwa serebu waawuni agende nti nga mukyala otyo afumbira omwami we otyo n'alya badina wakimubuulidde mugambye nange ente ebyo nabbireko eri ebyamulemesezza ewa Kenzo tabitwala eri kyekyo tugenda nabyo oba kusuula mpi alina kwetunuulira kituufu n'amanya oli yali tayagala ki ono anakyagala kituufu tetubabuulidde bawulidde bingi kazibe kapo wakoze n'akayimba fa kubikwatako kati ate olinga agamba ffe tufe ku bitukwatako biri ebyabali tubimaze katulina kufa ku byaffe naffe katwerowoozeeko bannaffe tufe ku bitukwatako tuleke kulowooza okyayimba oba wavudde mu kuyimba simanyi ogenda kwesimbawo ani ebintu byammwe ebyo sibisobola nze simanyi kuba jambo nga si ntuufu mbune gwesagala ne mugwa jambo nenseka n'omuntu adduka nangwa mu kifuba nze seekoza olinga bwoli nze siyinza kuddira nnyina enju yange ennungi eriko ekikomambo ate nga nsiba siwaggale ate nga nakiteekako ate wahonalebo baggalawo geeti esula yeresiba yerezaggalawo kyagagoba bantu balonze mulasi beggalya babeera mundu omala konkona sibisobola ebyo muganda wange naye ngaokuyimba nkyakulimu nnyo era nalese n'oluyimba olupya baluyita fa kubikwatako maze emyaka 3 asiina vidiyo nakoma ku mmundu kati ndeese olulala oleese vidiyo ze sifukumula mpola kamu era kivuga nga buli mwaka mbeerawo kituufu tolina kufukumula sifukumula nza okuggwamu ebintu bikuggwamu mpola mala kuggiisa olyoka oleeta bwe mba sinafuna nsonga sijja so ye vidiyo gyetugenda okulaba kati gyetugenda okulaba waliwo obubaka obulala bonna olinayo ku bivulu eyo maaso bivulu abantu beeyeeyo yonna mu kibuga ntwetwe abantu bekambugu tujja ku production ne vision Aruna ne Walukaga okyali mu cream oli wa cream twagenda wa Walukaga ndi wa cream Walukaga teyakusayininga ebbanga lyagwa ne tukolagana ate bulungi nnyo mwana wattu yakusayininga biri ebiseera biri ebyemabega novaayo mpozi ate ananeetaaga bupya naye nga ate goddayo togenda kukola kibiina kyo tokuze biina bibonyabonya nakugamba nze sikulembera ngera mugesaaga bintu byammwe kuba ne mboba bamala okikwana okuŋa abantu nga go bakulembera era ne kajjamba akatali katuufu okatandika kitegeeza oyingidde obukulembeza oba obulimu kitegeera okay alright kazibe kapondo za tunyumize emboozi ebadde nnyuvu ennyo era nkakasa olina kyoyiza ekyamaanyi ennyo ffe emboozi eyaffe wano ku Delta TV wano ku Megadose ebyaffe ebiba bwe bityo ffe tetubeera ku interview tunyumya kibooziboozi kyaffe ne tuvaawo nga gwe alina byoyize anyumiddwa olina kyonyumiddwa nkyalina mwana mulenzi Katerega okuva ewaffe eri ayinayo ekyakabi agenda tubuulira kategs then ne mwana muwala Malaika naye agenda kujja na premiering video ye then we shall call it a night and of course we have only like the next 30 minutes tugenda kuba tumaliriza but right now akayimba ako fa kubikwatako kazibe tugenda kuwa abantu basatu okabaweereze abasinga okuba ab'ettabu mu mutima gwo basatu nzo gamba family n'omukyala kubanga abantu era basinga okuba basatu baba bazadde bange abasigalawo abaana bange family yange na mukyala wange be bantu bemmanyi bafaani tobamanyi bafaani mbamanyi nze sikwenya faani ajja luvannyuma okusinzira ku ekyo kiyitawo ku family then fan so siba abayimbi abajja newangamba first of all my fans abaakulimba ate singa tebatuziika mubawagizi tuwekwenya byabulimbalimbe kakati y'omuwagizi naye alina family alina abaana be kati ayinza ogaa nti omanyize njala mikwano gyange okusinga abaana kati era naye takisobola kikola ekyo wekiri kituufu nnyo tuyanza nnyo kazibu tukwagaliza birungi byere tusubireko ka concert omwaka guno oba ogujja
kasabi enkola bana nze concert yange va ku pressure y'abantu kujinte abantu bagala ne sikira bukezi mbuze buli mwaka nteka embade mai buli mwaka nedda sebo nze sigenda kweronchinga manja kulonchinga luyimba. Okay, katugenda mu video ya Tommy Kwatako then tugenda kuba tukomompoza ate n'abalala tutova. Ripe ya kunjuzo osigenera njibyo nawe bitonya oge yabapangi